ninga ba boss ba Okwetomboita okwo kubiira mu mbuga za Town Council ya LYANTONDE abatura babugina abebembezi mu bitongole nka Gender, Labour and Social Development, Internal Affairs, Police, Probation hamwe n'abebembezi abajo mu district ya Rengo na LYANTONDE. Chala wange bamutwala yagenda okutuukayo nti bali baagala kumujja mu kidney. N'atoloka kati ali mu komere Dubai. I have so far spent million meka close to 4 here. Waliwo office eziriwo nazo ezigambibwa nti zateebwawo Ministry of Gender ku Ring Road okuyamba bagamba sokolete million 6. Naye ate bangi abakaaba olwa office eyo. Ate nga mutuwadde ebintu bibiri nti waliwo agents ne office. Kakati njala kubuuza Labor officer. Company ya Sadati oba Tabi. Yo ntuufu eri mu mateeka kubanga buli lwakusatu tumulya ku radio akunga abantu baffe baleete ssente. Ate atwala Saudi tulide emitwalo 2 yali mu kakadde. Senga bwe yagambye tulabalekera amasimu. Era kati essaawa zino siwuliziganga n'ennyezezi ebiri obw'essatu. Simanyi kifaayo. Nange ndi mbweralikiri. Babebembezi abarukwatwaho n'okureebuuza enshonga zaabo abarukuza aheeru y'amahanga okusherera emirimo nibagira ngu buri muntu aine kwongera kwegendesereza. Ate ministry twapudetinga ne list eya companies entuufu from time to time. So companies bwe zibeera muno mbamanye entuufu nti eno si ntuufu neera gina obuyinza bw'okugiggalawo nga mpita mu commissioner. Ate kati gwe otugambe nti companies list ya companies ogiina tusaba nakyo kituyambeko otugambe nti company newali ku kizimbiro wakayima weziri zeeranga otugambe nti company bweziti ntuufu zetuwulira wakayima bane muno ntuufu oba si ntuufu. Ministry neba ine la responsibility kureba ngyayeta ejo company licensed balibanga ko muntu ali aheeru yayamba era yaba y'omuchombe nigatani muchombe yaba y'omuntu batani kuntwalizaje still as a ministry and a company kubemutwire muri agency twatwine korachi kureba buchumwe involving embassy yitu in Saudi Arabia, Ministry of Foreign Affairs kureba ngoko muntu yayamba. Ate guno mwaka you can imagine nakasayiningira abantu 6 bokka abagenda bwe kitegeeza abasinga kirabika mukolesa panya oba mugendeeyo ne baba bire Gashakwa Sunday K. William.